ndi musawo eyakuguka mu birwadde by'amatu, emimiro n'ennyindo. Era ndi musawo alongoosa ebirwadde by'amatu, emimiro n'ennyindo, era n'ebibanga birwadde byetaaga ddagala naye tubijjanjaba. Ye speciality gye nakugukamu. Olwaleero tuzze nga twagala kwogerwa ku endwadde ezitera okusumbuwa amatu. Endwadde ze tusinga okulaba mu matu, okuzitegeera obulungi kiba kirungi ne tusooka ne tutegeera okutu. Okutu kwennyini kulina ebitundu byakwo, ebitundu bisatu. Ekimu ekya wabweru kye bayita outer ear, ekitundu ekiddako awo munda kye bayita middle ear, n'ekitundu ekyekusise eri munda kye bayita inner ear. Ekitundu ekyo ekyekusise munda kye kirimu akasimu akayamba mu kuwulira ke bayita ka cochlear nerve, ke kabaako okuwulira. Nti bwe kaba kakosebwa nga koonoonese, okuwulirako kuyinza okugendera ddala ne tutabaako ngeri gye tuyinza kuddamu kukola ki, okuyamba mu kuwulira. Endwadde ezikosa amatu mulimu endwadde ezireetebwa infection, okutu ne kulwala ne kulimbibwa obuwuka either obwa bacteria obwa virus oba obwa infection obwa fungus. Mu byo ebirala mulimu endwadde ezitera okulumbagana akasimu akawulira, nga kino kitera okuleetebwa ebintu ebimu ebikola ki bye tukola oba ebintu ebimu bye tukola oba ebintu ebimu bye tukozesa. So bwe tutandika okwawula endwadde zino n'engeri gye tuyinza okwekuumamu, tuba tulina okukola distinction, tulina okukola enjawukana eyo. So mu ndwadde ezireetebwa okulumbibwa obuwuka, ebitera okuzireeta olumu ebisinga okuba common kubeera okusokoola amatu n'obuti, buno bwe bayita earbud, oba osokoseza akati kennyini, abamu bakozesa obuti bw'enjeyo. Buli w'osokoola bw'oti ng'ogezaako okulwanisa envumbo okugiggyayo mu matu, okutu okuleetera okulwala, kuba envumbo eyo ezuulibbwa ng'ekuuma okutu okuba nga tekulwala. So bwe tugirwanyisa ennyo okugiggyayo, weesanga ng'ate okutu okuleetedde obulwadde. So tetukubiriza kukola ki, ogezangako nnyo okwewala okusokoola okutu n'obuti. Kijja tuyamba okwewala obulwadde, ddala obulwadde obwa otitis externa. Abantu abalala abateeka headset mu matu, tetujja zigaana nti headset, wabula bw'oziteekako n'ozireekaanya nnyo n'obulwa bwe zirina okukoma n'osukkawo, osobola okukola ki? Osobola okukosa akasimu akawulira. So buli w'oteekako headset, essimu etera okukugamba nti wano w'oyise amatu kusobola okukola ki? Kusobola okukosebwa. So ideally buli w'ekugamba nti toyisaawo wano, awo era toyisaawo. So bw'oteekako sound mu matu, oba olina okugikuuma nga yakisaamusaamu so si kugireekaanya nnyo. N'okuteekako TV oba radio n'ozireekaanya nnyo, era still kisobola okukola ki? Kisobola okuleetera okutu okukosebwa, okuwulira ne kugenda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.